Normally, these centers were accredited by DIT, and in the arrangements of the new law, the TVET Act, it has given these centers a leeway to be operating for a period of between 1 to 2 years. But once the TVET Council has fully been instituted, then they will now come in to license these centers and even accredit the programs. And thereafter, UVTAB will come in to accredit the center as an assessment center. In terms of progression, you can begin from the lowest level. You can begin with a module, then you keep on progressing from level 1, level 2, level 3, and level 4 up to the highest level. But the good news is, within the TVET Act of 2025, the TVET Council has been mandated to come up with the TVET qualifications framework. For now, we have a draft, and we hope the TVET Council will finalize the document and it becomes operationalized. And when you look on the draft so far, it provides a leeway for a candidate to progress from the lowest level up to a PhD. Then in addition, you can now remain within the system of TVET, because plans are underway to establish national polytechnics, which will be offering higher diplomas, and also the government is planning to establish a TVET university. So these learners are advantaged in a way that arrangements are underway for them to progress. And it is not the end that once you've been assessed at level 1, that is the end. Those who want to progress, they can continue and progress. Nasaba okola addressing kubanga fe abakyala twagala nnyo okulungiwa, and it's a free opportunity that I don't have to put in any money kubanga nali sirina mulimu nga ne ssente ezijja wano nga sizirina, naye nafuna olukisa nti the presidential initiative for skilling the boy and girl child kya bwereere, nga njagala nnyo okusiba enviiri, nensiba mulimu sister wange ne maama wange, nendaba nti ntusobola. So najja wano ku Kigowa Skilling Center eri kumpi nange gye mbeera Ekisaasi, nenjiga hair dressing ne makeup, ebintu byensinga okwagalira ddala mu nsi. Okay, amannya nze Nagadya Michelle Kirabo, Guild Speaker wa Kigowa Skilling Center. Nja kwongerayo okusoma era mu byenviiri ngatteko level 2 paka level 5 eya cosmetology. So kijja kuntwala ng'omwaka omulamba okusevinga ssente bulungi, neeyongereyo okusoma kubanga wano wendi enda kufuna level 1 certificate mu beauty and hair dressing, neeyongerereyo ddala paka PhD. Mugabi Daffy, nga nina degree mu textile and apparel design. Ebyo kibeeramu okuluka, okutunga, okutonaatona, basically ngoye, ziyite engato, bags, sawo. So ensonga lwaki nadaivatinga ningendako mu hair dressing, nalina passion already ya makeup nga nina kyemmanyi, naye neŋŋamba makeup, naakola makeup yekka lwaki sikolera ddala, nenkwatira ddala ssente nenkola hair dressing, nenjiga bridal hair styling, neŋŋamba kanzire ensome, era kati wendi ndi mu kukola bibuuzo maliriza.
Kampala, 5 divisions of Kampala. Kawempe, Lubaga, Machindye, Nakawa, 5 divisions of Kampala. We have many of them. They have good businesses out there, and we always follow them. They have saloons, they have big workshops. We have many of them. So you told us 27. 350 are girls, 78 are boys. Abaana bano bava mu ghetto, most of them are from ghettos. Okubakyenyinga from what they have been to good people, it's not easy. Tubaleeta nga babbi, nga bamalaaya, nga babadde n'emize egy'enjawulo. Kati okubakyenyinga tekibeera kyangu. It takes us a lot of time, but by the time they go out, nga they are reformed citizens. Why do you think? Sarah Tulyaleeba, ndi administrator w'ekifo kino wendi, wano we tuli Presidential Initiative on Skilling the Boy and Girl Child, Kigowa Center. Wano we tulinawo courses 7. Tulinawo enviiri, tulinawo bakery, tulinawo tailoring, tulinawo knitting, tulinawo weaving ne shoemaking. Abaana bano abali wano we basoma emyezi 6 bwe gigwako bakola ebibuuzo. Bamala okola ebibuuzo bafuna certificate ne tubatiikira n'obatiikira omukulembeze w'eggwanga ajja n'abatiikira. Era tumwebaza olw'obuyambi lwatutaddemu, ateekamu ssente nnyingi mu puroguramu zino. Ne bamala ne bagenda ne basobola okwetandikira emirimu gyabwe, ne babeera nga tebakyali babbi ku makubo nga bwe babeera abamalaaya beetunda, baali bakola ebikolobero ebitali bya mulundi gumu. Naye bava wano nga bakyuse, ng'omwana asobola okweyimirizawo, asobola okola engatto ze n'azitunda, n'amalako olunaku ng'ayinamu emitwalo gye 2 oba 3, nga takyasobola, talina budde bugenda kuba butayimbwa abantu ku kkubo. Twadimitinga tutwala abaana aba buli mutendera, kaisobera ng'oli muna Uganda, olina national ID, oleeta ebbaluwa y'erusi. Tutwala abantu bonna, tulinamu aba degree, tulinamu abataasomerako ddala, aba diploma, aba senior 4, aba senior 6. Aba degree abo bajja ne batugamba nti baamala osoma ne babeera ebweru nga tebalina mirimu. Ne balabako bannaabwe nga teyagenderako ddala mu kibiina naye ate nga ali bulungi. Yajja n'asoma n'atandikawo akaduuka ke atunga engoye n'azitunda. Yatandikawo saaluuni ye akola ku bantu ng'ali bulungi. Ne balabira ku mikwano gyabwe nabo ne bajja, era tubeera nabo aba degree. Okusooka twali tubeera nnyo n'abaana bataasomera ddala bokka. Naye bano abaasoma olwabalaba bannaabwe nti bakola bulungi, nabo ne batandika okukopa nabo aba degree, tubeera nabo aba diploma tubalina, aba senior 6, senior 4, then nabano abataasomerako ddala. Amaliriza neebaza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti ye bali kubeera na mutima gwa kizadde, kwagala nsi ye, kwagala baana bano, n'ateekamu ssente zino sizagamba nti oba paalamenti yeziteekayo, ziva mu nnyumba ya mukulembeze w'eggwanga era ezirabirira abaana bano. Naye n'asobola okufiisa katini k'abeera alina, n'abateekamu ne basobola ofuna skills zino ku bwereere nga tebataddeemu yadde ate nga bafuna buli kye baagala. Era mbasabira ddala ebweru eyo bamuwa akalulu tusobole Johnson. I work with Uganda Vocational and Technical Assessment Board, UVTAB, as the Principal Qualifications Officer. We are here to assess candidates within the 9 skilling the boy and girl child within Kampala. And this is going to be the first cohort of assessment after the enactment of the TVET Act of 2025. So as UVTAB, we are very delighted and we are there to support all the skilling within the country. We don't necessarily have few boys taking on the skilling programs, but we still having a challenge where we still have some male-dominated occupations. And like now when you look at the occupations which are here, for example, hairdresser, tailor,
weaver, knitter, those tend to be more female dominated. But when you go to some other skilling centers like Mulago, where they are having welder, motor vehicle mechanics, motorcycle mechanic, you will find that the story reverses and you find they are more male than the female. Thank you. So far, so good, because assessing these candidates in the skilling centers helps, first of all, to bring in some inclusivity. And when you align with NDP4, all Ugandans are meant to be having some employable skills. And also in Vision 2040, Ugandans without occupations in which they are specialists, then they will find it hard to progress. As we assess these learners, first of all, as UVTAB, our motto is to assessment for employable skills. So we are looking at competencies. Are you in a position to perform? If you are a knitter, can you knit a sweater that meets the international standards? Because the aim of these assessments also is to reduce on the imports and promote exports. What happens to those ones? First of all, during the training, we have the assessment and training packages, which are industrial-led and have been developed in consultation with employers, and these learners are taken through those different standards. Then now the purpose of the assessment is to judge candidates who are in position to perform and those who are not able to perform. But under still competency-based, if you don't make it today, it does not mean that life has ended. You can get back, you practice, and when you are ready, you apply for assessment and you are assessed.